Bambi kamera zino zonna zemulaba zigenda kuba zikutte omuyimbi waffe bwe muddamu eno muba muyingira shots z'abannamawulire tubadde tusaba tuwabaawo omuntu asukka muzindaalo guno ffenna tudde eno bwe tuti tusaba busabi Honorable Member of Parliament Bukoto Central 2021 onaki tudde wali bwe tuti mpola mpola nsaaga olawo nsaaga Bambi mwenna nsaba towalaza mpaka mubuluka tuli bavubuka twatagane tudde wali ffenna n'abali eno mukirambe omukulu wo yatuuse omuwekkubo asobole okutuuka wano ikula jangu olwaninga kino. Alright, thank you so much Dikanio, thank you so much Dikanio, tweyanziza nnyo. Thank you. Yanga Mandela. Okay. Thank you. Order. Kenzo. Thank you so much. So tukakaneko basebo nebanyabo. Okay, abatali ba Uber nsaba n'abatali mu black tuveke mabega creating a good impression, creating ekifaananyi ekirungi kyakabenye tulekewo abamasuuti n'aba Uber. Thank you so much. N'abali mu t-shirt za Kenzo bwe basigale mabega wano tusobole okuba nga twavinga something uniform, something very good. Thank you so much. Tusigazeyo abantu abali mu suuti za black n'abali mu t-shirt eziriko ebigambo bya Kenzo, abali mu security ya Kenzo n'aba Uber era basigale mabega awo. Let's try to be orderly and organized. Thank you so much. Okay, DJ. Basebo ne banyabo njagala okutwala omukisa guno okubaaniriza abakuteekako essaawa eno. Order, mpola. Basebo mpola. Atalina kamera kako wansi abali emabega beemulugunya. Atalina kamera kako wansi. Thank you. Alright, basebo ne banyabo mbaanirizaako abakuteekako essaawa eno. Mukwaniriza BET award winner, the multi-winning award winner artist East Africa World Over Eddie Kenzo. Olugendo lubadde luwanvu okubira ddala entebe ku kisaawe naye nga amawulire ag'essanyu agaliwo nti atuuse mu mirembe nga tewali buzibu bwonna. Tumukubire engalo ku lwekyo. Njagala kwebaza abantu mwenna mu biti ebyenjawulo awatali kumentioninga buli ali wano essaawa eno olaga love eri Kenzo, olaga love eri Uganda, kubanga at the end of the day Kenzo awanise flag ya Uganda n'egye tasuubira kutuuka abamu ku ffe. Tukikubire mu ngalo. Ebigambo bigenda kubeera bitini nnyo, tugenda kubeerayo n'aboogezi batono nnyo nga balubatu eddakiika emu, then tufune Kenzo ayogere tuwuzike omukolo guno twenjoyinge party because wano tetuze mu speech tuze mu party era nga tugenda kuba muzindalo ogwokubiri. Okay, thank you so much. Sebanga omuzindalo ogwo gujja kuweebwa ab'amawulire abanaabuuza ebibuuzo kimu bibiri then tulabe ekiddako. Essaawa eno muŋŋanye tusooke tufune Khalifa Aganaga
kulw'abayimbi era nga Khalifa ajja kwogerako eddakiika 2 zokka because tubetinga time y'amawulire siba kiri then musigale munyumule pati siba kiri. Thank you so much Khalifa, the floor is yours. Eddie Kenzo oye, Eddie Kenzo oye. Yamani bafani baffe mwenna mbakulisaayo okuleeta muganda waffe ne award eno. Olwaleero tuli basanyufu, tuli wano ne Eddie Kenzo si lwakuba birimo bye mumanyi, lwakubanga kino kye yawangudde. Eno award nange neegomba okikola ki? Okiwangula naye Kenzo yagikoze ki? Yagituleetedde. So byonna byonna ebibaddewo nze kyensaba abafaani baffe olwedde tufunyeemu tetukyalina kitukumye. Buli atusobeza mu mbeera eno batuyisiza obubi tumusonyiwe. Tumusonyiwe naki? Yatugambye it's good to apologize. It's good to what? Atakala ku apologizinga ajja ku apologizingira Katonda. Naye ffe tuli basanyufu tubasonyiye era tuli wamu ne Kenzo. Kino twagadde nze nganze kwagala kulaga Kenzo nti ffe bayimbi banno byokola bitusanyuse. Tetutunuma bunome olw'okuba owangudde ki? Naye naffe otwekaleginga ne tugamba nange lumu nja kikola nga Kenzo bwe yakola ki? Era Kenzo wano otubanja ddene nnyo naffe otusizeemu embeera ey'okwagala kino okwagala kitukenzo. So bananga babe tutwagira Kenzo musigale nga muwagira n'omuziki gwa Uganda gwonna naki? Akabonero ki? Akabonero ki? Tugenda kufuna speech ya Jennifer Pulupiga eddakiika emu yokka ayogereko eri abantu tetugenda musamasi abadde omusitone. Abantu bangi bafuddeyo bonebogera tebagala oba olina akasanga yeyagala nakoze kasobola kumugala twayebera endowooza naye bagamba kigambo kimu twagala nnyo ensi yaffe twagala tuwagire n'engedireeto n'abaana abalina omulabo nga banawe tuwagire abaana abagatta ku nsi yaffe banaba kino oba omuntu asobola kinyonyola ayinza okuba nga nsingako awadde ne mugiraba yabaddeko Diamond Platinum wabaddeko Wizkid wabaddeko Davido wabaddeko Flavour omwana waffe yantuwangula mbasaba kigambo kimu tulekerawo okubolagala amawanga nemadini ne mumenyimu zenebazabaana babbegako ne babuuza tukimwana balina wanlaavu basiibanaabaki n'abaki omwana avuga kukina agenda kusanga na Kenzo olusi nateekamu nazizeeyi abo bamu bwe twagala mu ggwanga Uganda buli muntu wamanya alina kyagatta ku ggwanga tulekerawo okutobolanga bannaffe n'okuba naffe muno mu nsi buli muntu wamanya alina kyagatta ku munne eno wanlaavu tetulina saawa zoyaba musician naye kyakwenyereza nti musician tuliwo babale wankyogerako mamugamba nti Jennifer Aguma essaawa zino waliwo Khalifa ne Pulupiga ne Senga Sebbango banaalemu naye bonale basagirira Muhammad naye bwebuze mu industry mulimu abayimbi bameka abatusinga n'amaanyi mwana bwembyogerako bamugamba nti Jennifer Aguma balimuddewo ne banaabaawo bannamukane kabinati wano Uganda by Uganda building Uganda mbagala ne mwana respect whenever it is a big deal. Alright, thank you so much. Njagala kwebaza Roger Lubega manager wa Spice Line neteesereza ekintu kino era agesawe nomunganye mpe Honorable Lord Councillor Segirinya Muhammad akazindalo ayogereko eri abantu eddakiika 2 zokka sirya buvuzi. Thank you so much. Kenzo oye! Bane muvidi mpaka. Nyambo njagala kulabira kawempe. Kenzo oye! Kenzo oye! Kenzo nga wangudde tuliyambale ngule. Kenzo nga wangudde tuliyambale ngule. Tulivimba mu Uganda empya. People power! Our power!
awaadi eno. Okubuulira amazima Eddie Kenzo waliwo omuntu gwe batoogedde naye ng'ate yamuwanguliddemu. Omumanyi Snoop Dogg yamuwanguliddemu mubadde mukimanyi ekyo. Maria Kale naye yamukuliddemu. Eno awaadi eno gye twafunye baganda bange. Eno awaadi gye twafunye engo yakudde mu bunyu. Engo yakoze ki? Baganda bange kyendagala okubategeeza mu ggwanga Uganda abanene tulina abamu bamanyi. Tulina Eddie Kenzo ne Kyagulanyi. Mukulu Segirinya Muhammadi mumulabiranga ddala ekifo kyonna kyali bagiddeko babwerusi oba bakansala mumulabiranga ddala. Right about now njagala tuwanirize Eddie Kenzo n'engalo nga zamwanguka nga tugamba nti Kenzo 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 Pulo Tula sebe abantu banga banema ikupuniziri wansi baganda Kenzo mbadde nsaba wana abantu bali flat kati abali wano tutuulemukko wansi abiri emabega basobole okulaba eno n'abali wano nammwe mukkemukko wansi wano fena tubatulaba bulungi nnyo. Thank you so much. Okay, tukole order Kenzo ayogoleko gye tulidde ebyasumulule pati kubanga kyekisemberayo ddala. Kulya kunywa ku manager Roger kambuze 17 omusite abantu bange ebyokulya ebyokunywa mwali baleetedde. Kulya kunywa Kampala aliwa wali Roger Lubega wali Kampala Roger bona we bali soda mazzi nyama senga ab'emicomo batandise ddawa. Okay, tukoleko Kenzo due to time factor tusaboyogerekenya bamawulire twala akatisa kano neebaze buli munnamawulire ali wano mwebala okumpa obudde bannamawulire okubanga muli wano yensonga lwaki siri mu kkomera essaawa olukwe lubadde lwakunsuza mu kkomera. Ekintu kyesimanyi kivudde ku ki simanyi ebadde ensonga ki naye ekibadde ntebe mu kirabe bakutte abaana baffe babasibye bodaboda zonna ziri ku mapoliisi abantu babakubye naye nga mazima ddala kino ekintu ekyolunaku olwaleero ekibadde politiko olwaleero tubadde celebrating achievement yaffe eno omwana eyazaalibwa e Masaka n'akulira mu ghetto omwana w'omunaku omwana w'omwavu yeerwanako n'asobola okuba nga atuuse w'atuuse ng'atundanga mu ngodi. Mamange bayina abantu balooza nalinnyo naye mamange yali atunda paani na menvu na nnyaanya ng'olweggulo tusiika mamba yeyali bizinesi. So abantu bwe bagaba nga nfunye ebintu bino basanyuka. Kati abantu bwe basanyuka kibakwatako obuwanguzi bwange bwe bwabwe ensonga lwaki mulabye abantu bonna nga bavuddeyo ku mirimu gyabwe ne bajja tusanyukire wamu naye babadde tebaze kukola byabufuzi babadde bazze sanyukira ku mwana waabwe babadde bazze kusanyuka ssanyu lyabwe ebafulaga yaffe byemulaba kyekino ekintu eno awaadi nabadde nominated ne Davido mu kategori emu ne Flavour ne Diamond Yemi Alade Shatawale Wizkid Tekino eno awaadi nenjitwala nga nze omuyimbi asinga osanyusa abantu ku stage. Nze omuyimbi ava mu Africa asinga osanyusa abantu ng'alinnye ku stage. Uganda etutta awaadi eno oluusi nandibadde mu nsi ndala lyessanyu limulabye abakama baffe naye tebibadde byabufuzi n'okutunda olulimi Oluganda luno olumuwulira njogera. Ekyokubiri nze ndi ddoboozi lya mwana wa munaku wansi alowooza nti obulamu bwalema
nga bwandaba nga nfunye ebintu bino naye abala essuubi n'agamba nange wande nja kubaako omuntu era lyessanyu limulabye abantu bandaze bassebo ne bannyabo abantu bemukubye mbakubidde bwereere abantu bemusibye mubasibidde bwereere boda z'abaana zemwonoonye muzonoonedde bwereere ennaku gye mukulabiza mukulabiza ya bwereere there is no bad intention tubadde celebrating achievement yaffe ya mwana munaku tubadde celebrating achievement yaffe ya mwana wa Uganda era mbadde nsaba bwekubaako abakulu abalaba abapoliisi oba omuntu ena ayinza otuyamba mbadde nsaba abaganda baffe balemesula mu kkomera nsaba baganda baffe balemesula mu kkomera baddeyo bakole emirimu gyabwe tebalina bad intention nabo badde baagala babeere wano naffe tusanyukire wamu naye abantu babakubye bantu babakoze ekibambi sirabangako mbeere badde mu bantu bangi bwe bati nga bali peaceful bwe bati teri gwe babyeko simu teri gwe bakubyeko luli naye buli akubiddwa poliisi yemukubye ekintu ekyo nkikumirira naye sikuvumirira mpulira ennyingi empulira ennaku songe bali oluvanyuma okuserebretinga bino tebibadde bya bufuzi baganda baffe mukubye babwereere afande mwesigwa entebe okoze bubi abaana mubakubye tewali muntu era ayinza kompuleninga tibamuseeka akatambaala tiyayinza kompuleninga tibamukubyeko oluyi tiyayinza kompuleninga ndo babadde bakina mwana waabwe ku siteegi njagala mukkirize nti tusobola okubeera nga tuserebretinga achievementi zaffe nga tetumaze teekamu byabufuzi oba okitegera bulungi bambi mbadde nsaba omutima mulungi kulwa baganda bange bambi balemesula mu kkomera ekisimbiro balemesula mu kkomera nsaba buli omu ekikwatako bwowulira omulanga gwange baganda bange bambi mubakire baana bati babatadde nange nkyanjakuddeyo ku poliisi nange bankwata nange nja kuddayo mbeere nabo mu kkomera kuba badde baze kunonaaza so nsaba bambi abate omutima mulungi tetulina bad intention si byabufuzi nawe mukirabirira buli muntu poliisi yemukubye teri muntu yenna akubye munne bibadde bya Luganda bibadde bya mukwano so awo mbaawo nga nsaba bambi mubate naye gitambula bulungi mukwano nabakiganye nja kutambula mpolampola okukwata naye nange bansiitula so awo nga tumuddemu nsaba ntwala kakisa kano mulundi ogwokubiri nga neebaza bannamawulire kamera zimusonze mu basajja abo muti ensonga lwaki ndi wano babadde baagala kubulokinga amakubo tuyite kuzipaipaasi tubuka emisinde tulinga ababbye bambi nga tetulina badintation naye mukama mulungi bannamawulire simanti enyinza kubaddiza guno omulimu gwe mukoze kyemba mumanya mulwaniridde omuntu wewansi atalina musango atalina buzibu olunaku lwaleero terubadde politiko lubadde lwakuserebutinga achievement eno so ndabala nnyo awo nga nzizaako baganda bange abasobodde okujja ne babeerawo ku makubo ne banninda abanonya entebe abatambudde omujja wano baganda baffe abali mu makomera essaawa eno mwenamba buulira nti tuli wamu walayi era olwaleero siyinza kufuna tulo mpaka nga babadde mwebale nnyo mwebalirira mwebale okundako omukwano mwebale nnyo okundako omukwano at least poliisi benabeeganye obata nga ne bodaboda zammwe bazigaanidde nja ttunda oba kataka kange bagulire so mwebale nnyo bantu bange simanti enyinza kubawa nze amaanyi gange galimu mmwe essaawa ya leero
mbabulira mazima nesirina musango naye nange nina okukola sinza sitopinga kukola I have to hustle kubanga nze bwe siikole ntakuddeyo mu bulamu bwe navaamu kitegeeza option nyineki kukola nnyo butebaga ate bwe naakola ennyo nendaleeta ebintu bwebiti n'okusinga ate bwe ndeeta ebintu bwebiti abali bange abanyiiga mukola bubi kubanga kukola sinza sitopinga so n'olwekyo nsaba mbabuulire nti ffe omulimu gwange nze gwenyina kukola nnyo kukolera nnyo ddala nsobole okumotivatinga baganda bange mbainsipayaringe nabo basobole okubaako webatuuka ate fena tuli bannayuganda ngabogamba so mwebale nnyo mwebale ddala badde nsaba essaawa eno tugende mu bibuuzo naye nga netunagendayo nyongera okukkaatiriza nti mujje mute baganda baffe beyagale mubwegonda zaabwe bambi badde kukuba omuntu abadde ambadde enkofiira eyali alyabufuzi teri abadde alambadde kala zalyabufuzi tubadde tuwaze ku celebratinga bannabuniga tubadde tuze ku balabuniga badde bakimye pulezidenti wa balabuniga ebibuuzo naye ndimunyiika nfuna amawulire amalungi ate bwe tunafuna amawulire amalungi njagala mbategekere bankole free of charge bafuli of charge tukole ekivulwaka ntegera kasooke tulindeko tulabe ekyokola nina okubaddiza saba mukama abawo temusinga okwagala tulabe ekyokola baganda bange nasinagenda mu bibuuzo kino ekirabo kyange nammwe kya uganda engalo saba mukama buli omu ali wano n'atasobola kubanga ali wano buli muganda wange aze okunkimya entebe n'ababadde ku makubo n'abanenze n'ababadde nange mu sipiriti abali mu uganda n'abatali nsaba mukama naawe akuwa ekyosinga okwagala mu bulamu bwo njagala mukimanye nti kisoboka obulamu busobola okyuka bwoba okoze nnyo so nsaba awaadi eno egende gye muli mwenna nsaba buli omuddayo ng'okimanyi nti osobola okufuuka ensonga mu nsi eno nsaba mukama abawe omukisa obuwanguzi budde gye muli amen tugenda kwaniriza ebibuuzo mbadde nsaba ababuuzi mu bannamawulire n'ebibuuzo bina bitaano tuwuzike nga sinagenda maaso bane nsaba okwebaza uba security uba we muli mwonna nsaba okwebaza security ya Edikenzo tiimu yange namwe mukubire mugalo mwebale nnyo nsaba okwebaza manager Roja nsaba okwebaza Kampala nsaba okwebaza Jordan Majestic Maka Luso nsaba okwebaza Park Investment nsaba okwebaza muganda Wanazero dikanyo kukaza kintu jamana fa batali mwena muganda kyokoze tomanyi soga kyokoze naye alhamdulillah Khalifa kati besmati nyenza kwebaza sinana ezekyazo okumpa kiri ekyo okuba kiri wange nsaba okwebaza Jennifer Fulufige omukubiri mu ngalo Jennifer alwanya olutalo Jennifer ne ttiimu y'omwewala ate bagamba egiranga n'etonya n'olabawa bantu bangi betuyiriddewo omubiri naye nga besaawo eno tebasobodde ekyo tetujja kibuusa maaso naye nsaba nawo Allah bateremu baraka alhamdulillah sansala okwebaziza ondaze omukwano era ssebo nange nja kubeereramu ebibuuzo bitaano due to time okuva abamawulire ab'enjawulo buli wamawulire obuuza kimu tudduke omuwa obudde tutandike n'oyo
Veliko. Tukuyozaayoza webale nnyo okutuuka ku buwanguzi obwo. Amanya gange ze Mafatayizi nkola ne Baba FM, Baba TV Jinja. Ewaffe Jinja bakulanga ku Rolex Festival. Njakadde okwongera okumpamira kuba betubadde tukola live abantu babadde babuuza nnyo confirmation obadde mugenda baayo oba tugenda baayo. Kyekibuuzo kye tugenda kukiddamu walala. Wendi eno. Eddie webale kola. Nze Alex back to the level. Watugambye togenda kudda ku stage za Uganda ate bannayuganda bagambye kadduzo ekyokubiri n'abaana bana bafudde twavudde nabo ku bitalo abaana bana ababoda bafudde babadde accident kuliko ne poliisi betomedde poliisi batomedde geakwavayo omulina footage nfunyeko gwe nfunye kale kansooke kutandikirawo muwulira omwana agambye poliisi era beekoonye abaana bana tuliatubalaga bafudde ofuna bulungi naye nga mazima ddala ekyokolangenze simanyi kyengenda kukola simanyi kyengenda kukola omanyi ladies and gentlemen kusooke mondeke kamala okubaako amasimu g'enkuba press conference egiddemu.